News ava mu ggwanga erya Palestine tumaze okulaba olunaku lwa jjo nga spokesperson owaba mukwata mundu aba Hamas ng'amaze okuvaayo n'alangirira nti bagenda okuddamu okuwanyisiganya abawambe wakati waabwe n'Abayisirayiri bagenda kubanga bakuyimirizaamuko olw'ensonga nti Abayisirayiri bali mu kuviolatinga kye bayita ceasefire deal obukwakkulizo obumu bwe bali mu kubuyisaamu amaaso n'olw'ensonga eyo n'agamba nti bagenda kubanga bakwatiriramu basobole okulaba engeri gye bagenda okutereezaamu oba okugamba Abayisirayiri batereezeemu. So video gy'olaba awo waggulu eva mu katundu bakayita Jenin kasangibwa mu West Bank. Eyo yembeera Abayisirayiri gye bali mu kuyisaamu abantu, ekyo bakiyita total devastation, nti okunyigiriza abantu mu mbeera yonna. Bw'obanga tosobola kubajjawo kukeera ku makya n'obagamba nti muveewo completely mbagobyewo, so ogenda n'ofuna engeri like the apartheid way, ogenda n'ofuna engeri gy'obanyigirizaamu nti oyonoona buli kimu kye basobola okukozesa okuba nga bamaintaininga obulamu, ekyosobola okuba nga bakozesa. Ezo zigreda z'olaba zonoona sewage pipelines, zonoona water pipelines, zonoona enguudo ezisobola okubatuusa oba ku malwaliro oba ku ki. Kati bwe bamala okukola ebyo by'olaba nga bajja bakola raids, ofuna bulungi ezo nga bajja bakola raids nga bawamba abantu batwala abantu. So okuleetera abantu b'omu katundu ako okugamba wano tewakyasobola kubeereka tugende. Naye eno y'ensonga lwaki bali bamukwata mundu aba Hamas eno suggestion gye bagamba nti balina okuba nga baleka gavumenti efuga mu West Bank okuba nga yeefuga n'eno, lwansonga nti gavumenti efuga eyo mu West Bank tewali kyekola kubanga eyamba bano abantu oba kubanga eyimiriza Abayisirayiri. Tebayimirirangako ne balwanagana nabo ne bagamba no kyemukola kikyamu, musaze muli mu borders zaffe ate temusobola kubanga mukolera bino ewaffe. Nedda, just bo batunula butunuzi tebasobola kubeŋŋanga. Nfuna bulungi gavumenti eri mu West Bank eri teyeŋŋangangako bano Bayisirayiri kubayimiriza. It has always been bano aba resistance okuba ababalwana, ofuna bulungi. So kyova olaba nti eri gavumenti eri more acceptable lwansonga nti oba bano bakoze eki oba bakoze eki just bakyogerako bwogezi. You understand? So lwaki olowooza nti bano Abayisirayiri bakola bino ebintu? Babikola lwansonga nti international community ebawadde ebbeetu okubanga bakola buli kye baagala. Ofuna bulungi, tebaboogerako, tebabagambako, eno embeera egenda mu maaso. It is non-acceptable. Yandibadde ku mawulire, yandibadde ku media zonna, lwansonga nti eno devastation bwe bamala okukola bino ojja kuwulira abasajja nga ba Trump nga bagamba embeera mbi eri eyo, abantu leka tuggyemu abantu bonna tubagende mu nsi eziddako biki. Naye tebeebuuza kiki ekireetera embeera okubeera embi okutuuka omukulembeze ali mu nsi endala okugamba nti abantu tubajjewo tulyoke tubazimbire. Teyeebuuza na kwebuuza nti awo waliwo ebizimbe naye kiki ekyabituukako. Wabula gw'oyagala kuggyako weefuula mbaolabira just ku nnyindo yo nti oyagala kuggyako ebiriwo then gw'ozimbewo. So, embeera